the international community must isolate and treat Mr. Museveni like he deserves to be treated. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Bigambo ebyayogeddwa omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba goyinza okuba ng'oyita Bobi Wine omulala yandigamba nti byandibanga tebyanyikidde mu matu g'abakyerupe nga we mutera okuba nti mubayita olw'ensonga mu bimu ku bigambo Bobi Wine bye yayogedde mwe mwabadde okusaba abazungu bano okuteeka natti kubatwala eggwanga lino ate era wamu n'eggwanga okutwaliza awamu mu bintu ng'ebyensimbi. Ojja kujjukira nti n'ebbanga liri emabega Bobi Wine yavaayo n'agamba abazungu bano nti okubeera nga bongera okufujjirira Uganda ensimbi wakati mu mbeera nga Uganda eri mu kuyita mu mbeera ey'akatyabaga omuli abantu okutulugunyizibwa n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Bobi Wine yagamba nti nakyo kyongera bwongezi kubanga ekisitula embeera eri mu kugenda mu maaso. Wabula ebyo byandiba nti si bye biwulirwa mbuufu obwo. Olunaku olwaleero kyolaba ku screen kigamba 1976 to 2026 celebrating 50 years of the European Union Uganda connection. Olunaku olwaleero European Union kyemmanyi mugimanyi bulungi era ku YouTube kuno mubeerako mulaba ba YouTubers abenjawulo abakola amawule nga bwengakola nga babannyonnyola ku European Union kyeki. Kati European Union olunaku olwaleero erina akantu keekoze akaleetedde ba foot soldier wamu ne banna NUP ne banna struggle okuyomba ne bagamba nti nedda nammwe. Olunaku olwaleero omukulembeze wa European Union oba ambassador wa European Union mu Uganda His Excellency Jan Sadek akoze akandibadde nga akabaga oba akalonkinga obubaga obugenda okukolebwa ekikungu kino ekya European Union mu Uganda nga bakyakyanca okujaguza emyaka 5 bweddu ejjenkolagana lya Uganda wamu ne European Union. Era mu kino kiki kyakoze ekibadde ekyenjawulo ekiretedde abamu okukiika ensingo. Agambye nti European Union egenda kwongera okuvujjirira Uganda ensimbi ekisookera ddala. In fact bagambye bagenda kuvujjirira Uganda obuwumbi bwa euro 5 boziza mu za Uganda ze trillions 21 n'obugwamu. Ababeera ku YouTube channel eyagaliwo abatategera bya nsimbi nagamba nti trillion emu erimu obuwumbi 1000 obuwumbi 1000 kati bagenda kuvujjirira Uganda trillions 21. Omugaso gw'ensimbi zino zigenda kwongera okusitula ebyenkulaakulana by'eggwanga lino n'okubeera nti bafa nnyo kutondawo emirimu mu layini efaananako bw'etyo. Omukolo guno ogutuuziddwa wali mu maka g'owekitiibwa ono Sadek gubaddewo olunaku lwaleero mu maka ge. In fact ndabyeko ab'ebitiibwa ab'enjawulo Ambassador John L. Mugerwa ono ye head of the International Legal and Social Affairs Department wali mu Ministry ya Foreign Affairs oba Ministry y'ensonga z'ebweru mu ggwanga Uganda. So yabadde okulwa gavumenti era abadde awerekeddwako omukyala Margaret Kafeero ono abeera head of public diplomacy mu side efaananako bwetyo. Kati njagadde okuzaako wa Bobi Wine omwaka gwali gwa 2025 ogwo gwennyini gwe tukubye amabega yaliko n'omukulu ono His Excellency Jan Sadek owa European Union era nga baali bakyaddeko wali ku NUP. Wabula we bakyala waawo yamuteeka on the spot
n'amugamba nti mukwano gwange twagala muterezeemu mulekerawo kubanga mukolagana ne gavumenti eno ate nga etukikijjanya. Sooka owulirize ebigambo bya Bobi Wine eri His Excellency Jan Sadek, the Ambassador of the European Union to Uganda. Mainly on the issue of human rights, which we hold so dear. We took opportunity to also raise our concerns about the seeming hobnobbing of the diplomats with a clearly brutal person that is General Museveni's son, and we expressed our concern that the people of Uganda tend to view it as a support for their oppression. Of course, the leader of the delegation took opportunity to explain himself, which I wouldn't want to reiterate. I will explain it. So it was a productive conversation. I took opportunity to also raise the plight of our brother Eddie Mutwe, who is rotting away in jail. Bigambo byayogerwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Maayi omwaka 2025. European Union Head of Delegation to Uganda, omukulu the Ambassador His Excellency Jan Sadek yali akyaddeko eri NUP. NUP ne mugamba mukama wange mulekerawo ebyo ebintu bye mukola ebyokubeera nti mwekulubeesa oba mukwatagana bulungi nnyo ne General Muhoozi side eri wamu ne gavumenti, ate we mumala naffe ne mujja ku side eno. Okuva olwo n'ebiseera ebyaddako Bobi Wine yajjanga akyogera lunye era ng'akoola European Union, United Nations, omukago ogutaba amawanga aga Bungereza oba aga Bulaaya wamu n'omukago ogutaba amawanga mu nsi yonna ng'abagamba nti bannange mulekeraawo okukwatagana ne gavumenti eno eya Uganda, mulekeraawo okugivujjirira olw'ensonga entwala n'empisa gyetuyisa ffe ng'aba opposition tetugikkiririzaamu ate era mukadde kamu ne bannayuganda. Kati olunaku olwayo bagambye nti gavumenti katugyongereyoko, tugenda kubanga tuwongera okuteekamu omusimbi biliyoni za euro 5 mu layini efaananako bwetyo. Just hours after Bobi Wine calling upon them to sanction the leaders of the government here. Kale ekifaananyi kyolaba kye kya munnamagye eyaganyuka Maama Nalweyiso. Ayina obubaka bwe yawadde, in fact nnaku ngaziizo bwe yabadde akyaddeko wali ku Bukedde Farm Embootikizi. Yagambye nti asaba mu kalulu akaddako gavumenti ekomye okutya okukwata abantu abamu, mbu bwe babakwata eggwanga lijja kwegugunga. Yagambye nti omuntu bw'akuba omuliro mu bantu mubakwate oba mubajje ku ballot. Nagamba n'eŋŋombo ya protest vote tetulina kugikkiriza. Bigambo byayogeddwa General Proscovia Nalweyiso oba Maama Nalweyiso. Kale tuveeyeyo. Ngeri gye tukyali ku saidi y'abakyala abali mu bukulembeze. Omukyala gw'olaba ku screen kyemmanyi mumanyi bulungi. Ono ye Maama Samia Suluhu. Maama Samia Suluhu mumanyi. President w'eggwanga lya Tanzania. Omukyala oyo mumujjukira bulungi akalulu akabadde Tanzania gye buvuddeko. Yalaga eryanyi ery'ekika ekya waggulu abaaliwo mwabiraba ebyaliyo. Kati omukyala ono President wa Tanzania Maama Samia Suluhu Hassan yavuddeyo n'awera mbagirawo ekyamalwaliro gonna mu ggwanga lye erya Tanzania oba mu ggwanga erya Tanzania. Yalagidde amalwaliro mu ggwanga lino okukomya mbagirawo, okuwamba n'okulemera emirambo egy'abantu ababa bazze okufuna obujjanjabi. Kati abantu ne bafiira mu malwaliro. Kati famire we ziremererwa okusasula ebisale by'eddwaliro, amalwaliro gabadde n'omuze ogukwata emirambo ne bagamba nti kati omulambo tugusigazza, bwe munaleeta ssente zaffe tujja kubawa omulambo gwammwe. Kati President wa Tanzania yagambye nti nedda ssebo,
ekyo tekigenda kukola bwe kityo. Ojja kujjukira nti bino bye bimu ku bisuubizo Samia Suluhu byasuubiza okutuukiriza mu nnaku 10 ezisooka singa anaabazzeemu okulondebwa bwe yali ng'ali mu kkuba campaign. So omuze gw'amalwaliro naddala aga gavumenti okuwamba emirambo gubadde gufuuse baana baliwo mu ggwanga lye Tanzania. So yagambye abakulira amalwaliro tebaddamu. Yagambye in fact banoonye engeri gye basobola okujja ssente mu bantu naye nga tebabakozeeko fujjo lya kukwata mirambo mulayini efaananako bw'etyo. Tubangaawo tuvuddewo oba ekifaananyi kyolaba ku screen osobola okukijjukira. Simanyi oba osobola okukijjukira. I don't think ebiseera ebyo waliwo oba wali wakyaliwo wali abantu bakozesa nnyo emitimbagano. Ekifaananyi ekyo kya providingiddwa emboozi teba nkadde. So photo credit goes out to emboozi teba nkadde. Mujjukira omwana ow'obuwala eyalina ekituli ku mutima yali amanyiddwa nga Maria Goretti Nabbuto. Oba mwawuliranga ku radio. In fact Maria Goretti yeekubiranga omulanga ng'anoonya buyambi okusobola okugenda e India. Abantu ab'enjawulo by the way baavaayo ne bamusondera ssente. N'atwalibwa okulongoosebwa munnange yafuuka musawo. Yes, yafuuka musawo. Kale awo tubanga tuvuddewo. Kifaananyi ekyo kyolaba kya mukyala oba ekivuddeko kya mukyala amanyiddwa nga Pamela. Pamela kati nno yamizibwa omusu. Ono yali akulira student affairs wali ku University ya UCU. Omuvubuka gw'olaba alina obunnyogoga ku mikono. Amanyiddwa nga Hussein Dak Tawaiko. Ayambadde ka sleeveless oba ayambadde akasaati akataliiko mikono. Ono ye suspect omukulu mu musango gw'okufa kwa Director of Students Affairs Pamela Tumwebaze wa UCU. Gaye ono yaleeteddwa ku maka g'omugenzi yoyo nno gw'olabaawo. Wali ku kyalo Gwafu mu Goma Division Mukono District. Nga bamukomezzaawo addemu abuulire abasirikale oba abalage olukwe lw'okutta omukyala oyo amanyiddwa nga Pamela engeri gye lwalimu. Ojja kujjukira nti omukyala oyo yattibwa wiiki eri ewedde. Wabula gayo ono baamukwatidde Budaka. Yes, mu district y'e Budaka. Gye baamukwatidde oba gye baamugombeddemu obwala. So yakomezeddwawo mu maka g'omugenzi. Addemu abalage we kuba kutta kwa mugenzi kwagenda mu maaso kutya. Era buli kimu kyakolebwa kitya. Kugambye nti omukyalo oyo amanyiddwa nga Pamela eyattibwa ye yali director oba Director of Student Affairs wali ku Uganda Christian University UCU. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. In fact ne family ye esobola okuba nti efuna obwenkanya. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano
basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze Abaseddi omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.